Alikena bizonto wetoge onako olwaleero bannafa babizonto boyinza bayita bizonto comedy nga bakola bu video bwa busobodde okubatenga butrendinga boogera ku mbeera nga bwetambula mu Uganda naye nga bateekawo ka disclaimer akagamba nti beboogedde byonna fe tuli bizonto kati waliwo ka video akabadde ka trending ennaku zino era nga kafulumya endowooza wiiki eno era nga katambula nga mulimu amannya ge basobodde okubatenga bagamba nti bo babadde bayigiriza abaana bali mu luwummula okubatenga abazadde baagala abantu abo era babasabira ennyo mu mbeera eyo kati kigambibwa nti babizonto basobodde okubatenga ku makya gaale basobodde okuba nti bakwatiddwa nga bomanyi nti bannaffe bano babizonto okuli omukulu gwe bayita Julius Serwanja oba muyite Kidomoole n'omukulu gwe bayita Mbabali Maliserina waliwo omukulu oba muyite Uncle Luyugumo waliwo ne Sabakachi Peter waliwo Godi Mamanyi Matono oyo naye kwali gwe bayita Opeto naye nga bonna bakola ku Radio Simba olunaku lwaleero ku makya basobodde okubatenga bakwatiddwa era nga poliisi esobodde okubatenga ezingako radio okubatenga bakwata ebimu ku byesobodde okubatenga nfuna ku bannaffe abakolayo eyo babimperezaako okubatenga batubuulira embeera nga bwesobodde okubatenga etambula babizonto wano babadde bakyesibidde mu studio nga poliisi tennabakwata bagambye nti akatambi kano ke bafulumya soko ulire tukola appointment wali kanemane mweza message ne mugamba get safe nangamba get safe these are government people bagala mu editing script zamwe mu jemu limo moteke mu yala so feel free it's okay kati gwe video ngamba teze sibimanyi tweko tugenda kusinkana ali kunyada kikabiri nayo kize kyembasage mbagambe nti tebaba kuba ne magamba lwaki bagambe boya galo kakasante tugenda bakuba gwe jalo tugenda na securities they are around 20 men zebanye okubula omusajja nga aniko bawambye kesimu bwabadabiza yes bale fulu omusajja nga tufunema wali wesibula kwa Simba n'abajeto na it's okay kagende kasote gende tugende tufuna bulungi segenda kuwerekera this god awo nno nga babatwala eyembeera bwetambula babanoonyerezaako okubatenga bawulayawula ku mawanga olwakavidiyo akakasobodde okubatenga asaasaanya buvuddeko minisita w'ebyempuliziganya Judith Nabakoba yasobola okubatenga alabula emitimbagano bannamawulire bonna okubatenga bawulayawula mu mawanga kati yemu ku mbeera bwesobodde okubatenga etambula twolekera ekireka awo wennyini omukulu gwe bayita Jadi Kiweewa naye asobodde okubatenga yasuze mu kanyogoga olunaku lwajja ekiro era nga abayimbi bangi nnyo bakadonkamu basobodde okubatenga bagenze okubatenga balaba obayinza okubatenga bamutaasa olw'akayimba ke yeeyimbira ke bayita Nantaba nga bagamba nti minisita ow'ekayunga asobola okubatenga awaayo okwemulugunyako olw'akayimba ako era nga bakoze okunoonyereza batuuse ne maka ge ag'omukulu Jadi Kiweewa saidize magonjo okubatenga banoonya Saabanywi kiki yali ategeeza akayimba ko oba okawulidde kalimu obubaka obukusike bwoba otegedde bulungi nnyo kati embeera eyo nga bwesobodde okubatenga etambula ayaya eyasobodde okubatenga yaluse eddiiru eno okubatenga Jadi Kiweewa akwatibwa ye mukulu gwe bayita Eva Bose naye nga mu mbeera gyabasobodde okubatenga bamuyisamu bamutegeeza Eva Bose ono akolera makiri wali ku kalenda era nga y'omu ku basinga okuba zibbaana kati omukulu no bamutuukiridde bamutegeeza nti sebo twadde twagala kanamba k'omukulu gwe bayita Jadi Kiweewa era nga tulina oluyimba lwe twagala tukolere lwa campaign mu mbeera eyo Eva Boss yasobodde okubatenga akola kyonna ekizibu n'agamba kangezeeko okubatenga noonya Jadi Kiweewa asobole okubatenga nfuna akanamba ke ak'essimu mu mbeera eyo Eva Boss asobodde okubatenga njogera naye tubuulire embeera nga asobodde okubatenga etambula ategeeza n'agamba era ng'omusajja gwe yawadde bamuyita Kalule Moses era ng'akola nnyo ne ba Ebonies oba nga kayungirizo oyinza omuyita bulooka oba promota mu mbeera eyo gwe yasobodde okubatenga awe ennamba awo nno Jadi Kiweewa ne bamukwatira saidi ze ye Kawempe emagonjo nga bamuseetinze nti agenda kukola luyimba kumbe badde bamwetaaga wulira Eva Boss wuno eyawadde ennamba ya Jadi Kiweewa okwatibwa wuno abeera omuzannyi w'omuzannyi naye nga yakira kyamaanyi abeera nnyo n'oyo Katende naye atambula nnyo n'abayimbi era obuuza omuntu naye omuyimbi amumanyi Kiweewa n'ambuuza baani nebamugereza namugamba erinnya asa yali ali buli ate babiri naye nga tonjakoebakuwa sente balina sente naye tezirindyako n'abategere bageeva Boss we namba yo namba yo kalule nga zirina era emuwe eyange kinebagina ne katekaneka wungezi
okuba nti bamukutte kati nze nenkwata essimu nenkubira Kiweewa simu teriiko nenkubira Kalule naŋŋamba Everboss ngenda kuddamu kubireko eddakiika 5 okitegeera simanyi ayina kuddamu kubire Kalule mubuuze yeddire gye bali mwagazi omuyimbi oba yemmwe basi yemmwe yooze mumanyi w'abayimbi oba muyimbi kiba muyimbi kifanala mumanyi just bulooka era nze obamulabye ng'aleese mulimu nga manyi bulooka oba okitegeera. Aya basi Kalule Moses goba wadde namba y'essimu yasobodde okuba ate nga atina paka saidi z'emaganjo okuba ate nga batuuse omukulu gwe bayita Gerard Kiweewa Sabanywe ne basobola okuba ate nga bayaziza ennyumba ye nga kye bakola Job Kafeero bagambira mbu yali ayina ebisigayira by'abafu kati mu mbeera eyo ne mukyala wa Gerard Kiweewa atotola bakoze batya mbuno waliwo abakunoonya obakolera akalango nga kuwakoledde Siraji namugamba ndi maganjo bamugambye nti ndi maganjo kooli nti bano baliko akasente ne babyetikale naye badde eri waggulu ne babisikala ne babiyiwa wansi ne babireka byonna babikoze ki nga bakebera basaaki nga balabe mu mbeera nga bwentegeddeko Everboss asobodde okuba ate nga ntegeezaako biyinza okuba si bya luyimba nti wabula waliwo omutabani wa Gerard Kiweewa ayina akasente kayajja mu gavumenti miliyoni nga 2 nga kigambwa nti yalimbalimba gavumenti okuba nti waliwo ebyalaani byali agera okuba ate nga akola ka projekiti ak'enjawulo wabula n'abalimba ate nga ali next of kin yali Gerard Kiweewa ng'alina okukagwiramu okuba ate nga akafiiramu olw'embeera eyo gegamu kugatambula abamu bagamba nti luyimba abamu bagamba nti mutabani we yakuba akasente miliyoni 2 era nange nti Everboss nina omuntu ayagala omuyingira oluyimba lwa byabufuzi era kiwe olwamugambye nagamba nti nina mwavu nnyo leeta omulimu ogwo ayinza n'okuneekwasa naga Everboss yampangidde ojjo kiriwo naye kirungi ekiriwo yambuuziza abantu nebamubuulira era nekukula n'essimu ng'andi naye namukubira ng'ani naye bamulagira wali wennyini ng'ani nabo emmotoka ne bagenda nezire bayinzamu nekubira Kiweewa ne mugamba kaddiriro kaba kaliko ssente nnyini nange ndiwe bimpaako kakati ate okuwulira nti ate bafunza luyimba ati ate nanka mpozi nga lubeerera naye nga sikya luyimba mpulira mu lugambo kyempuliramu kubanga ensonga ennene eri awo mpozi nga Kiweewa alina ebintu byetamanyi ninkimmanyi oyani oyo batiibwe yani omwana wa Kiweewa olwasene yakuba nga mpitirivu miliyoni 2 mulimu ensonga ezo simanyi nga kuba miliyoni 2 era n'awandika musimanyi alina abaana batunga ebyalaani biki babawa obuyambi batandikere nga talina kyalaani na kimu kyalina yamukwasa miliyoni 2 n'essimu ya Jemba teriiko kati obaza ensonga zeezo naye ekyoluyimba nze siraba nsonga nti kyaluyimba oli baluwezeganya emyezi 2 yembeera bwetambula abamu bagamba nti kayimba Gerard Kiweewa yabadde ayogerako n'omukulu yategeezezza nti bamukutte lwa luyimba wano yabaddeyo akamutwala saidi z'ekireka ku side offices wanabudumulasi yabadde amukubiddeko ng'amubuuza bakutaddewa ng'agamba nti ye bya luyimba Kiweewa yagaba bya luyimba ate batugamba bakubye sente nsonga ki gy'otegeddeko kuyimba wayimbye ekiba nantaba yakusibya okay kale katulabe wengeri gye kati yembeera bwetambula ne mukulu ayaya nowa poliisi naye yakakasizza nti byabadde bya luyimba ate ng'ag'omu bino bibuzaabuza naye kanveeko no Black Small Time njije tumalirize story eno abayimbi babo bagambye batya mu mbeera eno nga bwetambudde olawusa okuba ate ng'owuliriza katutambule wano ekyuma kikutte nga tweyongerayo embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula owa poliisi naye yakakasizza nti Gerard Kiweewa bamukwata lwa luyimba olw'omubaka na Aida Nantaba yavaayo okwemulugunya ku luyimba luno leero mwami Kiweewa omuyimbi omutuuze w'amaganjo twamukutte ku nsonga ez'okufulumiza ennyimba ng'ennyimba zino ekwatagana ne Honorable Aida Nantaba. Aya basi abamu ku bayimbi abasodde okuba ate nga bagenzeyo kuba ate nga balaba ki ekiddako ewa Gerard Kiweewa
abamu kuboogedde ku mbeera nga bwesobola okuba ate ng'etambula. Hildaman asobola okuba ate ng'avuddeyo n'agamba nti bino balimba bulimbi era agambye ye agenda okubeera looya. Owulira Hildaman? Nze ngenda okuwoza era tetugeetwagamu looya yenna. Njagala tukwate layini ku layini nga bwe tuziba nnyonnyola. Ogwo omusango gwa Kiweewa nze looya era njagala bategeeza bwe baba bamanyi nti bagenda tutiisatiisa. Tuli bamalirivu tetunnaba kutandika nga batidde mangu nga tetunnaba nakuta alubamuzi. Just tubale tusinyako businya. Nze looya wa Kiweewa Kiyaga. Ate bya Kiweewa byetaaga looya bya Kiweewe. Ebyo ebyekiweewe nayo bitulema okuwoza. Ensonga ez'amataka tuzireete mbalooya ne zino ensonga ez'obutumba putu. Aya basi jade ya omukulu Hildaman ye bwagamba ku nsonga za Gerald Kiweewa. Za luyimba Nantaba otaba nayo jja kussa abaana baffe. Bamukuba bayimba nti zaaki. Aya basi. Jadi Kiweewa twayogerako naye n'ategeeza nti bino ye byaliko ye mutamiivu. Jadi Kiweewa yagamba bw'ati. Bagandi abali omulima tofunyirwa ngalo tanga bobo waliwo abakirewe batenenze ate Nantaba linnya lya nze waffe oli omwana omuwala yaddira Tibutiko ate simanyi ani Nantaba tali omukyeta kubuza mu kika kyabo Butiko obutaka gunju bana Nantaba bali tuma omuntu omu ate ababyagala basobola bitwala nga babirabye kati nganze nakuba oluyimba lwange gaali yakozeeko ampaana mukazi wange Nantaba ne bagamba nti election ekyali bwekiti buli asobola okunyumirirwa kyo balaba oluyimba lwoba olukuba tolweyimbira aguyimba bibyo kati nze nayimbye byange kati teyinza okuba nga batabalala babifunye muki. Aya basi Gerald Kiweewa oyo ng'agamba oluyimba balufuna bubi. Yatandika mu 1988 okuba ate ng'akakalabya okuyimba. Yatandika mu kibiina kye bayita Picking Festaka eky'omukulu kwe bayita Kasajja. Asobodde okuba ate ng'ajjidde mu bibiina bingi gye basobodde okuba ate ng'ayimbiramu. Y'omu ku bayimbi abasinga okuba ate bakuba freestyle. Buli muyimbi yenna mu ggwanga asobola okuyimba naye. Gerald Kiweewa oyo ayongerako okutegeeza ku luyimba Nantaba. Lwakuba bakiraba nti kyekiriwo ekyo kya bulijjo kati bakitwale nga boolaba nti babadde balaba nti obulwadde bujja mu ggwanga wano siriimu yatiisatiisa ne bantu nane bakola bali abafa ne bafa ne bakolata kakati essaawa zino bamuvuddeko bali ku kovini manye simanya kovini mitaani bwe baleese simanya kati essaawa zino gwe baliko kubanga si abantu abalala kakati nebyokuyimba kwaffe nabyo ebyenyimba bibanga bwe biba nze bwogenda ombala kuba essaawa yonna ey'abavubuka mbateeramu akabimbi akameme endabada gundi okuze empale yeegwa ye Gerald Kiweewa oyo. Abamu ku bayimbi Abudumulasa asobodde okuba ate ng'alabikiddeko eri gye bagenza okuba ate nga balaba ku nsonga z'omukulu. Gerald Kiweewa agambye nti ono musajja mutamiivu ne byayimba byonna bya kitamiivu era agambye mbu ayina light. Wulira ayina light ye si right agambye ayina light Abudumulasa ono. Kitegeeza nti no buli linnya lye tunayimbako libeera likwatagana na ku byakutegeera omuntu olina laiti okuwandiika ekintu kyonna kuba ffe tuli ba message tulina ogituusa mu bantu okitegeera. Ekyokulala tumulimu nti mulimu Museveni nti oba yayimbye Museveni tumuli mu kifaananyi kya Nantaba gwagamba yayimba ebintu bye bya mwenge gwe oli musajja mutamiivu bamuleka ayimba ebizino bye omutamiivu yayimba omwenge gugutabye. Era umuwulira nti Nantaba omwenge gutabye gujja kutta abantu yateekawo ekintu kye nga tayito y'ebintu tubiyiya mu kugira n'oteekawo ekintu kye ekirala mu kuyimba n'okiwandiika bulala naye nga otegeeza kino baali ku mwenge gwabwe nti ojja kutta abaana baffe omwenge guyitiridde. Aya basi omutamiivu tabagambwa mu lumaleeyo. Omukulu Martha Soroka gasobodde okuba ate ng'avuddeyo agambye nti Nantaba ng'atidde nnyo. Agambye nti amuwendulire bamusibe kuba alina ennyimba nnyingi ez'obufuzi. Agambye mpu naye agenda mu studio budde bwonna walukaga agenda kuba akayimba ka Nantaba mukube ewaabwe ekinyerere waliyo omwana gwe bayita Nantaba. Tiisatiisa abayimbi okubajja ku mulamwa tuve ku reality tutandike okwogera gavumenti beyagala okuwulira. Tetujja kukisobola n'olunaku n'olumu. Ekisooka nze sisomangako mateeka siri munnamateeka ndi musajja muyimbi ono erooya honorable agenda ate abeebawokota bafunye rooya ng'ate MP nze guno omusango nsobola n'okugwoza nange kano akaale nze dduka ekibabu kano akaleero olabika ontegeera kasiki ogenda kuntegeera embaga yangu amangu okuwinga omusango guno gwawabidde Kiweewa ate omuliyirire siri mu kutiisatiisa tosobola kweyita
nantaba wekka nze nkoze n'ekiweewa okuva 26 twakola ekibiina kiyitibwa Vision Production kiweewa abadde musajja atwabira mu byakunywa mwenge tayomba talwana na muntu tayogerangako byabufuzi mbadde nyimba z'ebyobufuzi nangamba negwe gwe ebyobufuzi wabitegeera otya nga ze nyimba ziri political kanange mujja munonereda akwa nina enyimba 19 ezebyo aya owekinyerere wuuyo naye waawaga bagamba omutamivu tabagambwa abamu ku basoda okuba ate bagendayo omukyala gwe bayita Sophie Gombia president wa UMA asobodde okuba ate nga bategeezezza abayimbi amateeka g'omusobodde okuba ate nga muwulira gatangidikidde ku Jayadi Kiweewa bannaffe babizonto ogawulidde biibyo bannange regulations zibalese zitandise okuluma bayimbi mmwe musituke muve mu comfort zone. Let us stand up and fight for what belongs to us. Honestly, public webeera bakubuuza Kiweewa akoze eki. Everyone is listening to that song. Nantaba, woods Nantaba. Batujjukiza embeera za Idi Amin. Weyawaŋŋangusa Byron Kawadwa batte ba Byron Kawadwa olw'okuba akoze omuzannyo olimba lwa Wankoko ye n'alowooza nti luyinza okuba lumukosa. Abasajja basebadduka ne babawaŋŋangusa ne bagenda e Nairobi. Olw'okuba ye alowooza nti kyayimbi kiyinza okuba tekikkiriziganya ne bye tukola mu ggwanga. Kati batandise okuteebeeza. Yembeera bwetambula wakati bukunulula omuyimbi waffe gwe bayita Jayadi Kiweewa agambye lwe lusoose okuba ate ng'ayingira ekkomera ebbanga lyonna lyasobodde okuba ate ng'anywera omwenge gwamuweddeko olunaku lwa jjo kuba buli kiro yenywera eccupa ze nga 5 neggulo teyazirabyeko wadde n'akamu ye Jayadi Kiweewa yembeera bwesobodde okuba ng'etambula gonna aganaazuuka ojja kuba ate ng'ogamanya mu mbeera yonna ng'osobodde okuba ate ng'etambula